Banya mugamba mutya abali Kachumbali TV Sinobo MC Prince Ivo atuli mu ghetto still lipanda tuzze tubeere nga tuwayawayamu na bayaye bo mu ghetto be muyita bayaye bo mu ghetto naye nga ate si bayaye lero ekibaddeko mu town Kampala police oba n'amagye bigenze mu Kampala ne bakwata buli muntu yenna atambula oba anga agenze okubaako kyagula naye ng'oli awo yimiridde amagye gabakutte naye nga abasinga ate baana ba mu ghetto badde bagenze kusuubula bintu ne bakwata era obudde buno abali ku police so nezijja nsalewo pitekeno mu ghetto toyewayemukko ne baganda bange obulamu bw'omu ghetto butambula butya era kyekino okukolebwa okulaba nti nno ebitongole bino bikwataganamu n'abantu b'omu ghetto eno balabe okubeera nti ate nabo beyagalira mu ggwanga ndina omukulu wano omukulembeze waabwe kawaida Wisdom Poison musajja wa kabi nnyo wantu tuli mu bagita Gaza Respect family empire ye era ntegeddeko nti no wano wonna agenda wafula wa mutindo nnyo soko tusizemu enteekateeka za wano zigenda beera zitira kye kigendo beera wano ekyamaanyi enteekateeka za wano bana abatuuliriza Kachumbali TV wonna ku mukutu wali mwongere okuwuliriza Kachumbali kubanga ebintu byatuweereza bya makulu nnyo wano programu yawo sebo ndi mukolawo bbaala agenda berawo kabba kubanga ero kimanyi omuyimbi nyina okubeerako ne wantu wange wenkiringira kalisaga atambulira musabalala njagala mberenga mukange nga wenkiringira omwala guno ogenda gukola otya mala nja gubika gonna wansi wabeera abalu ababeerawo abalongoosa buli kaseera n'okubanga wali wansi wanyirira bulungi amazzi nga gatambula bulungi kikirwaki osazeewo ogikola eno n'otagikola eri waggulu anti eno yewaffe gye tuva mu ghetto yewaka yewaffe kati neyo maaso tujja kujja tubikole kasita tweyongera ofunamu kasente nayo tujja okay yoyo Wisdom Poison naye abantu bamanyi obuyimba bwo asooka obajjukizeemu projects z'olina basically musically babantu bajja kugamba atoli muyimbi siri muyimbi abakulaba abapya ninzo siri muyimbi nenga nyimbeera sebo nyimba nyinayo nasoka na ulimba nakakola ndo akaita miezi nge3 nyola nakola ne Fiki Gaza collabo litwakola ne Fiki Gaza nzija kola balita tabaganya ghetto lwa kutabaganya ba ghetto tabaganya ghetto kifana kya fuluma video ya fuluma jeri ku YouTube basobologia ya YouTube video zona je ziri kati natadde gulo oluyimba nali otadulima video ngenda kitandoza ngalwa ku lwa mukaga olimba balita pause audio namutadde gule video nitalo amukaaga era bonna bali buli omwaka bere ku YouTube channel zange social media handles zange zona Wisdom Poison YouTube Wisdom Poison bagende ba subscribing bajja kuba balaba waka on TikTok Instagram Twitter buli mukutu gonna Facebook Wisdom Poison okay yoyo Wisdom Poison kantandike no ne side eno amanya ate no mulimu oba ne kimubondi amanyi mu ghetto mulimu abakubi b'ebikonde abaddusi abawuzi abayimbi badansa abatunzi so tutandikire eno ogamba otyo mukulu kiri kya sebo amanya manya sobola computer fresh anuli anolia anule fresh anule okola mulimu ki tano ndi bondi anzo okuwa bikonde ya man bikonde mutya ogamba otyo sebo likiria baba bampita Mr Venomous ndi muyimbi kuva mu Respect family oyina video video jeri bajita batya aliyo mabango jeri ku YouTube jeri okay mabango gwe wonna ogenda girabanga etengevuga ku mpewo za Kyamuka TV Uncle Bondya okubira mu gundi kikuba bagamba mulina companies ezenjawulo okubira mu ki ogenze ku mpewo sobola nonya Wisdom Boxing Club eri under Respect family era nga wegambye ekyo nno kyakabi nnyo mukama wange yo nze wendi fit sina mukka gonna King Facho ndi bondi and professional boxer nkuwerera ati ndi pro nkubira nsi yonna wonna wongamba onwanira ogenzeeko ku ebweru okukiikira Uganda no sikiikira Uganda nze ndi professional boxer amwe pro kati kyenkubuusamu kiri bwe kiti pro beera olwanirira nze nwanirira bulamu bwange nwanirira ghetto youth, njamwe ghetto youth.
kati kyonna nkikola lwa ghetto nsina mu kirabu kuba twalwaniranga edda nga tulwana amateur boxing nga tulwanira Wisdom Boxing Club kati natandinga pro okitegeera kati nwanira professional boxing bebo bolaba abalwana ne babeera n'emisipi amateur boxing tetulwanira midali kati olinayo omusipi gonna no tetunagutegeka naye anytime era ojja kubeera okitegeera fit obikonde bino obifunyemuko ku ssente ebikonde nanti era tulwanira ssente ebyo baba bategeka tulwanira ssente professional boxer alwanira ssente ate kati nteekateeka kizolina mu maaso oba project kijoyina eddaka mu maaso no anytime coach wange waliwo coach wange bamuyita Mike Chiza yagambye waliwo abatanzania omutanzania gwe nina olwana naye anytime mujja kubeera mukitegeera mwesibe nnyo wano anytime tugenda wagira mu Uganda nga kuba omutanzania bajja kikakasa anko ugamba oti nje ndise ogamba oti nti olinga atali weeno mu ghetto ebintu president bikola nti badde manje ate gwe manager wa president president yabikola atekamu akasente kati fe performance yafate eraga kati goli muki ndi professional boxer era emabega onaku zomwezi nga 29 naliyo ne fight ya kuchuchu auto spa zana twasodo buwanguzo bukomyawo eripanda ne tubuleta ndoza muwulidde ebitone ebiri mu ghetto bino ebintu government birina okujja neyamba abaana b'omu ghetto kuba kati muli eyo muyamba abantu batalina kiddako naye ebitone biri eno ankugamba otya fiti sawa amanyi mana Maria Mungu naliwulirako edda buli jimu ya Amini yeggwe eyali mu guli jimu ya Amini yalisanga abantu capatu enzo oligino oba oli muzi yali muzeeyiwo neda sewo enzo oligino kenyini okola ki nze ndi bonde naawe okuba bikonde bannange bamaanyi ng'olina amaanyi bano bonna ekitegeeza bwe tugamba eggaali yeno gaali entuufu bangi baje bali abalala bagenze kukola abantu abalala banyuse abangi bano batini nnyo naawe anko ogamba otya Yendisewo amanyi Dendra Fix okola ki ndi kusaidia IT department mu Respect Family gwakwasaganya ebya IT social handles social media marketing ebyo nawe bityo anko ogamba otya Tawali Brand amanyi Uncle T okola mulimu ki Zeni Bondia kimanyi olina amagi gali mangi gyegali anko yo hawo no Bondia sijja mubuuza ekifuba okiraba si bwe kiri wetuli kiri sikya asole wannyawo kakati nze nsobola okubeera n'ekifuba bwe kityo oba oyagadde oneekwatako angwa nga nkoledde ebbanga ki ate lwaki yatubyogerere wano gweyingira mu matwale gange ojja kifuna omwana abakazi banyooma sina kifuba kyekiro anko ali fit okola gwe mulimu ki otagaberawo zenjiriba mu bubonge sito bimanyi era naye nga mpoera na Respect Family lipanda amanya zendigaza boss kabowa jempoera gaza boss kabowa japoyera mu Respect Family anko gye buvuddeko General Reiso yavaayo n'agamba nti nno omuntu yenna ayambala ebyambalo by'amagye nga si wa magye alina okukwatibwa n'okuvunaanibwa naye abaana b'omu ghetto yavaayo n'akinotinga nti abaana b'omu ghetto bebasinga okwambala ebyambalo ebyo either nga babijja mu diti mu ngoye zino ze basuubula oba olunsi obyetungira ensonga eyo gyogerako ki nabiraba nange era omanyi gavumenti ebeera n'enteekateeka nnyingi ate enteekateeka za gavumenti tosobola ziremesa yerabika yakirabamu ki obuzibu kubanga n'obumenyi bw'amateeka bwali bungi abamu nga bakikola bekweka mu ngoye z'abakuumi ddembe ne bakola obumenyi bw'amateeka era bagenda okiraba nga balaba kikyamu era ndowooza bazikuŋŋaanya bajja ne batugamba naffe ne batugamba ne tuzikuŋŋaanya abaziranga ninamu obutambala ninamu empale nembiza era nembyesonyiwa era netubagamba twabikuŋŋaanya ffenna era newaffe mu Respect Family tetwagala pingisa gavumenti gavumenti tambula nayo kitegeera era buli yabiremera okola kikyamu
ate government yaisize ekiragiro ate kati lwaki ogaanira nga muva mugamba government ate bannange bakusanga bakuba omugga ngero ginenya nga batusooka natuwa wiikisi zaali 2 batuwa wiikisi 2 ne bagaba banne munoonye ebyambalo byonna mu bikomyewo kati gwe bannange agaanira ebintu by'abasajja oba oyagala ki era bakwata ne bakuba ne bakusiba baba batuufu. Yavaayo n'ayogera ku kintu ky'eggaali nti nno muba n'eggaali olunsi eziviirako abantu ofuna obuzibu naddala mu bbaala oba mu bidongo. Eggaali yo gwe ogiteeseteese tukulaba no tekola fujjo. Respect family. Ffe tuli ba respect family era tutambula era buli otulaba ojja tusanga tuli fine kyova olaba Wisdom ojja musanga ayogera na buli muntu oba ali yeni ojja kunsanga mbonga ne simanyi Lodadi Mayinja nga ndi naye simanyi Kamiliyoni simanyi Fiki Gaza bonna nga mbeera nabo kitegeera. Eggaali mwana kisinzira gwabatwala ngeri gyoba controllingamu okitegeera naye kanze engeri gye saagala kunsunako wadde basaagala ng'ekituuke ku mulala. Bera abasajja bange tubeera nga tulina tugenze tugaba naye fizana tuke watu natawuza mbuwe tuli kubanga oli tuba buli mwali smart ate buli munga ali mukafooke nutategeera mbuwe we tulina okubeera okitegeera era neewuunyiza kuba ntuuse wano eno nga abavubuka balabika bulungi banyirira naye eggaali z'abantu ezisinga obungi nkyafu zituuka awantu ebbaala n'ekiwuma. Mune balaka babagala kukola manya sebo buli mwagala fina tuba tusobola okukola efujjo tuli balalu n'ate ali nateetaga dukola bwotyo kitegeera kubanga tutalina miti olaba buli bulamu bwa ghetto mwana obulamu bwa ghetto siwe bulamu tulina okwenyumirizaamu bw'okeera ku makyalo oli mu ghetto wangalire mu ghetto lozembe oli wakabi bino zina stories bino kiba nga kyakulabirako mu bujja maaso eyo stories olina onyumiza abaana naliko era nze segomba kubeera wano bbanga lyonna. Oshega ne kachumba demo sayinga njira ate mbife byenjawulo kayawula mwana muyaye gwe mwana mbate bibala byali wagaye byaliwo nayo katezo story nga zetunyumyako kitegeera bulamu bwa ghetto siwe bulunzi bachali banga mwana Wisdom tukwe mwana zidembera nga gwe omuntu nanola banga mwana nse tugirabira ku ngulu nse tunalogira bako mundo kitegeera nse tambula mwana tulina okulaba nga ghetto liringa somero kitegeera abantu tuli mu somero sobola bachetaga time tutuke bachali bange bonna na mwana saba ala yambe mwana buli omuntu tuke time nge bine bya ghetto ngate tuli neno mwana tuli mbulambula lo kitegeera buli omu yenna buli wa ghetto kisubira kyayagala oli no baba yebuzabuza era wali kuba agamba mwana enja sigala nyumya bunyumya. Respect family olinamu abantu nga bameka bokulira. Respect family tuli banji wali n'abagenda ebweru ne tujja susunsulamu abempisa zitagendera ku mpisa zaffe era buli mwe makuze letoke erisooka oli mwe makuze ngo ine ekintu ky'omuntu kyo kyankalanya simanyi mano baga mateke bazita batya flying pan flying chip batekeze bakubenda kuzinala oli mwana flying kick ba flying kick bafete totawana kujja era ulidde abasajja ono yakamana okuzanya fight bano abasingana nate n'abasigadde bonna abakozi kitegeera bonna abakozi abasigadde basanze bakava ku mirimu bakanyuka abamu tebannakomawo kitegeera. Embeera y'omuggeto eno bizibu ki bye musinga osisinkana because lumu naliko waliwo omukyala amita Honorable Hasina yali ayina ebintu byaweereza abantu nalikaawo naye abaana bano abakanoonyaamu ne baŋŋamba obuzibu basinga ofuna poliisi ebasumbuwe basanga beebase ne bakwata ebasanga bakawenjamu ne bakwata kintu kyekimu nekirabiseeko mu Kampala olwaleero buzibu ki bwe musinga ofuna ng'oggyeko ba poliisi? Ng'oggyeko ba poliisi mwana okubeerawo era obulamu bwa ghetto buba bwakutoba nnyo bwavu buba bungi okitegeera ate nga tolina gwejasalira musango buli mwakugamba mwavu buli omugendo oli awo n'omukagane nakulaga akola ki zinafunako ebizibu awo emabegako nengendako mu batano bange abalina ku ssente balimanyi ba bossman nenasanga nabo bakaaba era saanyiga nengamba waayi buli omu abeera naki buli omu abeera neneyalayo yenyi just mwana kyali badde emirimu gyali badde gyeyongerwamu sente zebateekawo simanyi zine z'abavubuka ne zifollowingibwa abazicyankalanya ne babalya waba banakwatayo nga 5 6 nga babateekayo ebintu bijja kukola ki wanga n'abavubuka bangi abakagoba mwana ate ng'osanga n'abakagoba mwana olumu obulamu
nga biganye olusi yagenze bamulidde site kanso yamulidde obuntu buweddewo kitegeera bamulidde olusi abadde kati nga ogambye ababeebaka lwakuba just ekizibu ekiriwo presi muweekuumira ate n'ekirala tuyigolina okweyanjula lwakuba mwana tutya nnyo abakwasi b'eddembe naye beeyanjulire bakumanye kitegeera bakumanye gwe wenna kitegeera nate eno mu ghetto okolaga omusika obafuula bakwano bo bakyali bo bajja gamba katoyo kaki ako kajama okitegeera yatupima okitegeera naye nga kyoba kweyanjula eribbo bakimanyi obukyamu tolina kizibu esooka nze banakwatibwanga wano naye ng'omanyi kinkwasa mbeera n'abayaaye nze mbeera n'abayaaye nani nateeka wano kamera wonna naye nga olubajja bagamba obeera n'abayaaye ne bankwata ne batwala ne basiba kitegeera mama wange lwasobodde n'awaayo ku setega nambalinamu kasete ne banta embeera nejjange ebeera bwetyo kati nga nze Wisdom nengamba nkoze ntya nengamba mwana lwaki abasajja sibafuula abakyali bange okitegeera era ali abasajja bataano bange mwana ala disrespect owenansana ali nandaga mwana abasajja n'abanjulira aga omusajja gwe muliko si mubi ate nga ngezaako kumakuma abavubuka kubanga wantu Kacumba tewali mubbi tewali ebyaddala tewali era nagenda nga kijja omusajja ate kati ali yali amanyi sale nagezaako era nembeyanjula nembalaga mwana sina buzibu nze mwana okitegeera byonna bemulowooza si bwe kiri ate abaniga bo ne bagamba oyo muki yafuka kajama okitegeera naye nga kolagana n'abapoliisi bamuyita kajama naye nga ate ebiri ebiseera babeeranga nga bakyakwata nnyo nga ate bakwatira bo tebayogeranga mwana tuwanga basuso tukwata mwana basuso mukwata mwana bamukwatira ffe mwana okitegeera kate ofuka kyali buno banga tebakyakwata gwe nabo buba buzibu okitegeera naye nga era onaabeera mu place nga bagimanyi nkyamu kubanga abasirikale bo ne baba tebamanyi mbwawa nga balabe wantu tebubeyanjulidde bajja gamba waliwo abakyamu nga nze okyalinga wano kitegeera bajje bakwate so tubeyanjulire noba owenja scrap. Wakati mu kwagala okulaakulanya avukaano olina enteekateeka eyegatta waliwo omwami ono Museveni Matakonko nalaba akoze wali woofiisi tigamba basuubiza bateramu akasente enteekateeka eyo mwogiri kuba gwe kabejja weeno sinza nandisuubidde okubeera nga gwali mu makkati w'ensonga eyo. Museveni Matakonko abe amwita abe kyali wange mwana buli omu alina byabapangapanga era naye alina enteekateeka ze ate setaga naabeera mwezi enteekateeka tujja kiba tekikwata bulungi muleke naatwale ku bwakabaka obwo abubeeremu onaalya nolala emirege naye wanaalirako kyasakidde abavubuka nange empita eno okitegeera naye tunakwata wamu ekitundu tetujjagganyirwamu ye kati asakaawo era tubonga okyali nga ze n'okujja kubanga era asiiba wano okitegeera abeera asooka kwasaganya abo nababingamba era naliwoko ne project yonga yose nagano giyingiramu kyekituufu anabagamba bannaye ebintu bisigadde abantu balaba bikwasaka sijja kwekwasita ku buli kimu beere nga nkikola ki ekyo naye aba abeere ku department n'agidukanye bulungi era abafunamu ndoozi era baleeta ebyokulya abafunamu banyumirwa ne bagamba kyekyo aba akoze ki nange n'abandi awo nga waliwo akola ki nono naye anaaba okitegeera bwe kiti wekigenda otambula tolina kweteekako bintu gwe wenna abantu baleke buli omu atwaleko paati endala kubanga aba ayinza okuba waali nga asinga okuzannyawo bulungi ng'ate nange nyine wala wenzannya obulungi watajja sobola kati wenzannya gye nzannya obulungi nendala gyazannya obulungi abanakyalo tujja funamu. Ekyo kirungi nnyo nno. Twalabako mutabani wo Fiiki Gaza kuba kati mulabanga mutabani wo avudde wano eno baafuna obutakkaanya ne musajjawo Khalifa ebyatuko wabiraba lwaki eggaali ze mutambula nazo zikola effujjo ku bayimbi ensi beemanyira beewa ekitiibwa ne muvaayo ne mutazigambako kansika nambulire kya Fiiki Gaza tutali wange musingako ndoze bukulu ne buli omu alina obwakabaka bwe muganda wange era weba olwegamba jaga muto wange ne si mutabani wange musajja naye n'obwakabaka obwessebwe eri obwe Gaza akuba abantu mune bate munefune balema otwawula nze ndi wa Respect Family waliwo wa Gaza Fiiki Gaza Music n'abafangoni n'abalala gye bali waliwo Ntafu Empire waliwo simanyi ndala sizimanyi bulungi okitegeera nkubuulira toloza nkulimbe wamwe ndala sizimanyi bulungi naye
awakiva ku kimwana nazoleyo ndowooza kubanga era nange kenyini nyini Fikigaza simunenya kweyo ensonga sijja kwogera simunenya mwana buli mwawe munne respect respect yesinga kubanga kati ne Khalifa negwe kiba kikwogeza mwana nasukala aba interview za Khalifa nga teziwa respect muntu mwana oli temunyimiti sikyaliwo nnyo buba mubonga nnyo ekiba kimukula palampya singa zonna kera sawa zino kuba munjagala okuyimba n'empalampa oba Makadi Urban oba n'empalampa Spider okitegeera kiba tekikola sense mwana n'ekyo kuba oli kye yakola nese yakuba ali kugamba abali kugamba ani yakuba bereje Kingizali yakuba Kingizali kayina obusungu neze nali sobola kuba mbakubaako na just mubulira n'omumanya beeramu buli omu amanye wakola ki nze tukuze tulira music wabo bakamilioni mwana Bobi Wine yawanduliranga kweso namuwandulira nika yakasajja kakamilioni abaddaye kachamunyo nga koloza kakuliko kaba kuba music ne muulyaga n'olubuto lubatokota nga yayite eno okitegeera waliwo n'omwana omulala gwe nalaba ansanyusa Fikifa Maika Fikifa Maika ne wakibi mwana omuntu nego bazempulira badisinga ebintu emunenga tazaayo ki yakuba bukubi music nange nyina abanyina kennoma bangi noloza siba na bigambo byakubayimbako kyogamba omuntu oyimbira bino birebe bayimbako batetubirina gye bali eyo nina balina ebizibu byabwe ebibaletera okwewulira we batyo okitegeera nzo basibamanyi nenga tebabulayo okitegeera tebabulayo naye ate sina budde bukola ki nebemmanyi so yakudda ate mu studio twale obudde tugenda kwandika luyimba lukola ki lwogerera Venomous yabadde bwati era Venomous onjogerera ebingi nga nze mbagamba bannange wamma balange nkuba luyimba lwagala kamyo wakipepe nga tuvuga mbalasi gwe kanyogera tuka time we kakanye okitegeera mpulideko nno omusajja wo bamukutte kituufu Julio wa Alien si oyo ono Julius Cooper Julio wa Alien jaliyo bamutaje musajja wo muzikwasaganya twabadde na ku birthday la ogenda ku gundi birthday twabadde na era yampise nabadde ku Fangoni nzinaga bulamu nkolayo mberayo era gwe atayina buzibu wonna nabakubira tabaganya geto mugene mugikeberera tugenda kolawo ekivulu anytime bakita tabaganya geto festival kugatta ba geto bonna tumwe tukwate ba uptown twaga tujifule festival ngetambula buli wamu Kachumbali era kyongero kipromoting twaga geto uptown eri tabaganya geto uptown oli kati kankubuzeyo wano principal abaddewa sawa zinaliwa n'ekitegeeza kiba kimukakatako kujja muki kabe akulembera eggwanga yaliko naye obufaananyi bwe nalaba nga akyali muntu ezi naye geto omanyi okubeera mu geto lowooza yeetagoza geto mbuye muntu geto siramuzi ze tubeeramu obuyumba bwe tubeeramu eno kyekifuula geto okitegeera nene mu bagagga waliyo endaaluuzi osanga ku main nga ali kubbala mu bikomera nenga mulaalu tabeera mu geto nga butamivu buli eno nga si bwa geto buli eri uptown kati eno geto embeera gye tuyitamu n'obulamu bwe tuyitamu n'embeera newe gye tubeera kyekifuula okuba geto kane Museveni naye tolooza mbu yabeeranga mu makalina yasulanga akafaananyi nakalaba bali mu myaka za 10 n'emeka nga ali mu kasiisira seba yambadde akagoya kasibiri nga bulatwa kali ekisente kye Bobi Wine nga nzirawo munomera ku mmeketa gya mmeketa kati namba omusajja weeriire okitegeera buli omu azanya paati ye abana sina gwe nomera Bobi Wine mwagala ng'omuntu Museveni mwagala buli omu mu kiti kye buli omu awo akutte weewo tojja kunsanga muze poison ndi mu kweregalegana nambadde simanyi people power simanyi NRM simanyi kiki yenna agenda nga tusimbula embalaasi anko tugendeko mbe ebikonde bizibu kibe musingo sanga ebizibu mu ngeri ki mbulamu nga womanyi ensi nga bw'ogiraba nti teriimu majja bulungi nti leeti ya promotions ntono nti obwagizi butono gwe mukago ko gubeerawo naye nga business wise bitambula fit kati ate ennaku zino ndaba ng'emirimu weegiri bategeka kati olaba oli musi abadde alwana juzi amaze olwana kyukyuzi kati ate waliwo egenda okuddawo waliwo ne weebiri emirimu weegiri lwakuba kati gireeta sente ntono
gwe mukago ko guliwo. Training wane eno training bagamba munywa nnyo mulina okubanga mulya nnyo tekibakosa. Okulya kisinziranga gwe kati digestion yo tefaanagana na ya poison. Ate ya poison kwegamba tezawukana. Okitegedde zawukana. Olyanga bulijjo bw'olya. Era omuntu omusanga nga takakola abantu abasinga okulya boolaba mu mpaka z'okulya mbulirayo omuzannyo gwazannya. Oli gwe bagamba nti oyo asinga okulya yalidde chapati 18 gwe mbulirayo gemu yonna gyazannya. Taliyo omuntu ali abalya buli salaliye ate gati togana kirabo Katonda kyeyawa muntu. Oli Katonda yamuwa kyakulya teri mukaalya ekisala kye waba kikuba. Bikonde gwani gwegomba kwamba yibi batero gamba negomba kamyoni negomba mulimbi bwati. Bikonde gwani akubira no gamba alaya kana kano kankubira panchi. Abakuba bali current wa mu Uganda. Mu Uganda nante nze ndi ghetto youth kati ate musiya agunkubira kati sawa zino. Musi breaker. No. Ate breaker yani. No. Oyo musi breaker na wabo basamba teke kati ate ononze the monster gwembera naye. Kati ate yagutambuza feet. Akuba eya. Kakati ate mando. Mandani. Mando senior junior. Mando junior muto waffe talina mukago nazanya feet. Naye ombozi asinga oguntambuliza ate the monster gwembeera naye buli kanaku kuba byakola abikola feet abikola everyday nga ndaba ku manyi oluusi ne byatakola mulingi nga nkimanyi abikola waliwo nanti nga omanyi fights kati gwe toli ku interview oyina ebibuuzo egenda kuggwa ogambe nti ne poison samubuuzizza kano okitegeera kati n'oli ate monster alina ebikonde byankubira nga ate ffe tuli eno mu gym mu ghetto ate ng'oluusi ne mu fight tabikubye. Okitegeera bwe mutuuka mu fight tosobola kuba muntu n'olaba nga kituufu osaanire musaasire ate ng'omulimu gwange kukuba omulimu gwange kuba kukuba mbanze kukuba gwe kikusasuza kukwata mawulire kitegeeza olina okwogera buli ggulire nti omulimu gwange kukuba kati nkukuba mpaka lwowulira bubi oba nkukuba nina kukuba mpaka lwogamba mbiganye oba lefali wagamba wayirekeraawo mba nina kukuba bukubi era wolaba sekubi mbeera sifunye mukisa oba sejjukidde kye nina kukuba nimba nina okukuba mpaka lwogamba nti bintami bali bakutaddeko omuntu mulingi n'omukubirawo knockout nemukubirawo nanti knockout tebagitraininga naye olunaku lumu nali edda nga nti azanyira Wisdom Boxing Club oli yajja first round n'atajjabu n'enninya n'enkuba right neyeebaka nakkirira naye tekiri rare nti kati coach azze kusomesa keo no tekiri ekyo era bw'olaba bagudde nono aba tamanyi nti agenda ggwa yaba mukuba bukubi bikonde mukuba buli wamu nze nkukuba buli we bakkiriza we bagamba nti omanyi tukuba okuva ku lubuto mpaka ku mutwe kati nkukuba buli wamu mpaka lwobigaana mba nkisaagala obikkirize kati mba nina kukukuba okitegeera kale embeera yeeyo bwetyo mu ghetto bweri tuwayawayamuko n'emboozi z'omu ghetto nga bw'ozimanyi naye ng'abaana kituufu balina ebitone ebyenjawulo nje badde njagala njogereko n'ono kuba akanyama kano bagamba abasajja b'obunyama mututte nnyo abakazi b'abendi abakazi babaagala nnyo eyo bandowooza ya muntu nti era bashuga mami babettanira kugamba eyo bandowooza yo gwayogedde ekyo si bwe kiri omubiri tegulina kye gutwakutinga ku mukazi naawe gwongambye otya mu kusooka ngambye naawe oyagala babeere ŋŋanzi oli mukazi nkugambye abakazi banyuma kyogamba gwe oli mukazi kugambye ye bandowoozayo nga gwayogedde so kyetaagisa ki mbadde lunakyo kubuuzizaako luli omuntu abamu bagamba bakozesa supplement abalala bakozesa gym nga bwe kyetaagisa ki omuntu okukola omubiri ng'ogugwo ali yatulaba kisinziira ku mubiri gwa muntu waliwo omuntu omukalu ng'olina oteeka mu supplement ne wabeera n'omuntu nga si mukalu kati nga ffe tetuli bakalu boy okoze bukozi mubiri ku kyabakazi kiri kitya nkugambye ye bandowoozayo gw'olowooza ekyo nti nizo twala mukazi wo tobeeranga kawo ng'otudde omukazi najja nakwana tekibeerangawo kko okusaba kwosaba gavumenti
mbadde ngezaako okutegeeza gavumenti nti nga wotulabye eno wansi mu ghetto waliyo abavubuka nga wotulabye ab'emyaka gyaffe ng'abamu bakwotegedde ba boxers ne wotasanzeewo tulinawo ba fashion designers abatunzi b'engoye tulinawo abalimi tulina abali mu printing kakati ekintu ekyandibadde nga ekyandiyambye abavubuka ba ghetto nti gavumenti edda for example sharing youth center yali youth center ngeri eyamba abavubuka abali around naye kati ekitakyali nti they are less facilitated government ebe inoteekawo facilitations infrastructures tugambe nti nga ekyalo kiba kirina ababokisa singa wano twali tulina muntu nga Wisdom osanga tewandisanze bano nga bakugamba nti babokisa onfuna sebo twandibadde tosanzeewo nti waliwo babokisa abekumyekumye wano ewa Wisdom singa teyali Wisdom kubanga alinga bwali so twandibadde twetaagawo youth centers ng'ezo nga zisobola okuba nga ziyamba ba boxers abali around nga ziyamba ba fashion designers abali around abasobola ogenda nasoma tailoring nga gavumenti esobola okiteekamu omukono kuba kati nga youth center tetusobola gibeezaawo ng'ekyalo osanga abantu ng'abamu bandisobodde okusoma computer ne IT ebyandiyambye side ya ghetto kuba ne side ya ghetto naye eri vast to the social media eriko kwene essaawa social world bweri kati n'abaana ba ghetto bebasaana okuba asisi oli mu IT abeyandyetaaze okukutuukiriranga ggwe obaguze idea na butawe bangeri bayizo kifuna bakufuna batya nyina social handles nyina Instagram Derrick Dendrafix nyina ne Facebook era nkozesa Derrick Dendrafix oba osobola okunfuna nsobola okuyambako okudesigninga websites website ogidesigninga bulungi ngibuildinga ne ngidesigninga ne hosting byonna mbasobola bikwasaganya sebo eba musende ngameka omuntu byakuteesa kuba mbadde nkyakunyonyolamu nti singa baba beetaaze services eza IT website building and designing okumanaginga social handles ezo pages eza Facebook ozirwaninga kuba lweza eza marketing ziba zeetaaga okulwaninga oba ogidesigninga n'ogiwa omuntu bagezeko okuntuukirako ezo handles zembadde mbawadde wamangu tugenda kwogera opene ku namba yati tulabe ekiddako anko ogamba oti ndikirya kabulati amanya nga bulijjo Bisaso Godfrey okolanga ani mu ghetto Bisaso nze ndiwo nga Godfather era nga bwolaba bwe tuli wano nti waliwo muto wange oyo Wisdom Poison abasinga ndowooza lye bamanyi oyo so muto wange tukuze naye nga tuyiriba era mu biseera byaffe bye twakanoonyezangamu era nga nze oluusi nze mugamba ne muga wano kola bwoti genda nja kusanga so naye kale mu kutwaliza mu lulimi olwangungu naye yakula yeegomba ffe naye twebaza Mukama Katonda mbu nti naye yavaamu n'afuuka omuntu naye n'atandikawo byatandikawo ate kati ssaawa zino n'abeera nga asobola okuba nga atukuŋŋaanya wano okubeera nga tusobola okuba nga tubeera wamu wakola otya okubeera nti no okula mu ghetto because abasinga bafiiramu mu ghetto abalala babasiba ne bafiira mu makomera wakola otya okubeera nti no gwe mu ghetto weeyubula n'ovaamu n'okula ng'oli musajja wavunaanyizibwa abalala ekisingo balema oba mwana ali mu ghetto kyasobola okukulabirako n'agamba kanneekwate bwe nti nange wanudde njabeeranga nze kyennyinza osooka okugamba kubanga teri ayina gyagiddeyo ku bulamu bwe so tulina kusooka kwekwasa Mukama Katonda kubanga byonna yabikola bangi bafudde baganda baffe abalala balema abalala babegazi ku nguudo naye Mukama Katonda yatukumye okubanga tukola weetuli n'ekirala omanyi ekintu respect muganda wange oyo akikonyeeko nsonga nkulu nnyo nti ffe mu biseera bye twanoonyezangangamu ssente twali babi nnyo okitegeera ng'ensi etutya oba okitegeera naye nga
action tuzikola mu ssaawa ya ssente naye nga bwe tudda mu bantu waliwo kye bayita respect ffe nga bw'otusanga kuba ffe tukulidde kuno kulipanda naye nze ne bwe mba nga mbadde ntambudde okuva wano okutuuka eri ku kitala kyaki nsobola otambulirawo essaawa nnamba lwaki kirungi kibi nti nali munoonyi naye ate abantu bampa ekitiibwa era nga nze bwenkola ki bwenkibawa nti nze sobola kusanga muntu mukulu ne muyitako nga simugambye mukadde oli otya okitegeera so tukuze tuli baana bawadde gye twakulira baatutegekako akatonotono ne tujja nga tutambulira ku gundi eyo muki mpola mpola so nze kyenyinza okugamba baganda baffe abali eyo bo nga balowooza nti bajja kujja bawalampe wisdom oba bave wano mbalaba baganda baffe bafiiki Gaza ba kinani ono principal so ekikulu kya byonna bannaayo tetulina kulwana mu ghetto kubanga omuntu senga akeera n'afa nga abadde ku gaali yo kati nga muganda waffe fiiki Gaza eza oba omwana akubye omuntu basobola omutwala mu ddwaliro n'afa naye kibi nnyo ekitone kyo kiyinza okukola ki okukomekereza olw'abantu abo ababa bamuliko abatasobola muwabula nti no kino tetwandikoze tuti no kino kiti nze olaba wisdom oyo nsobola okumulaba nga agenda kukola ensobi ne mugamba wisdom wandibadde osooka n'olinnyamuko tetugenda nnyo kubanga tuzadde abaana okitegeera kati kinangasa kyokubanga ngenda kukwata nkuba omuntu ate nkere ku makya emitwalo gyange 3 agandibadde gasomesa omwana wange ate nga tutte mu ddwaliro simanya nga wadde poliisi ate nkyokere ng'omwana wo ku ssomero baagala ka zero balance ngaako oba omwana ajja agambe daddi nga toyakoze eki yakutuse so bintu ng'ebyo twandibadde tusobola okuba nga tubyewala okusobola okuba nga twekuuma nga tuli balamu okusobola okubeerawo ebbanga ddene nga famire zaffe zitulabako kubanga baganda baffe abamu babasibye eruzira gye bali naye nga bw'ogenda onoonyereza ekimusibisizza malala kuba okitegeera olw'okuba ye amanyi tawabulwa okitegeera naye nga ate kabulaaza ffe otulaba kabulaaza twali bazibu bakimanyi oba okitegeera era bondowooza basobola okubeera nga bali ku gundi kuno abanaaba batulaba ye asobola okugamba mwana omusajja oyo okitegeera naye ffe tubeera mu ddipa ebiseera ebisinga respect okitegeera tolina kyovaako kuba okategeera okay wisdom ekigambo kimu ekisembayo eri abakulaba n'abawagizi gende mu subscribing mu liking mu sharing Wisdom Poison uli wa muziki muyongero twagala respect family mujiwagire abana ba ghetto bonna video yagwadde ogikwata nenji jaga gita lwa kutano kiro era dendwa video tugitadde nkozi lwa kutano kitegeera abana ba ghetto tunache tugenda babulira nnyo byakubanyonyola nnyo byakubabulirira nga tukomangawo once in a while wekiri sebo muziki bweyongera okola